So nzija ne plan mukuza kasuku UK. Mwaje mumanyinga United Kingdom. Junior abe Sweden naffe tukulinze, abe Denmark, abe Zanzibar. Kansoke UK. Kale tugenda Zanzibar ba the dormitory tugenda Zanzibar. The dormitory tugenda Zanzibar. Abagala okutwegatako inbox me no ino kubango ina $1 million. You must have 4M. The shortest money you can have. Abantu banyi mugambye Junior twagala bega take Zanzibar, Junior twagala bega take Zanzibar, oyino kubango oyine $1 million. Please. Boba toweza $1 million bivemu. Tagala ate to demonstrate. Everybody agala okukweka tako, you are welcome. Obo oli musajja, obo oli mukyala, waliwo already benina who are very positive. Bagenda na kusasula. The shortest money you can have is 4M. Obago yagala list fetuga the shortest money you can have. We are going to have fun tugenda kunyumirwa Zanzibar. Oba oli mukyala, oba oli mwami, you can join us. We are going to have fun. So tetwagala sulam before bitaina security. Twagala tunyumirwe nayenga $1 million nga 4M. You must have it. Buli omwe abeere mu line ye. Ataina $1 million soko bivemu. Moja gena mutunde ebitanda, mutunde bucket. Omuntu akusengo otunda pilo. Bogenda Zanzibar. We allow ladies as long as you have the money. Talk team. Bagobye lawyer. Omuwala lawyer. Bamitani oyo mwala gwe bagobye. That beautiful innocent lady. Gwe babadde naye ku talk team. Bamitani erinnya lyerabidde mulimpe. Namutebi. Talk team. Specifically Sendi. Bagobye Namutebi. Bamuyimiriza. Ekitu ekyatunyizizza nnyo. Nga Sendi kaddiwa Sendi. Gwe wakuliddemu gobo omuwala oyo. Because mbu awa different opinions. Sendi tujjeeko olugezigezi. Sendi tujjeeko olugezigezi. Sendi oyina olugezigezi olutasaana. Kati omuwala oyo Namutebi wagobye wa Kisendi. Because you have different opinions. Gwe mubanga mukola show. Mukitegeere buli omu alina okuwenda owooza ye. And respectfully. Sendi olowooza otegeera nnyo ate nga totegeera. Gwe buli omu Sendi oyina obuzibu naye. Kati omuwala wagobye wa Namutebi. Just because of omuntu awadde ensonga ye. Mwali muyita waki ku pano nga temusobola kuwuliriza different opinions. Enensi fenna tetulina kulowooza kyekimu. We all think differently. Fenna ebintu tubiraba different. Naye Sendi Sendi lwaki tokola studio ewo? Why don't you start up your own studio? Nogibeerako wekka n'olugezigezi. Sendi lwaki tokola studio makaago n'ogituulako n'olugezigezi lwo? Toyina submission ya magezi gyokola. Wefuula ategeere nnyo totegeera. Kati omuwala wagobye waki? Ku myaka gyo 8 Sendi oyina kaaliya ki? Kasajja ako kantama. You always killing your nose, Sendi, into other people's businesses. Kati wamugobye owanvuwe. Sendi, I go to grow tall. Kale ogenda kuwanvuwa. That short man. Nze katabya lugezigezi lwako ke kampi kalinga simu kadi kalinga akakopa. Sendi, you are short like a yam. Nema makesawo. Kati Sendi ogenda kuwanvuwa ngo omugobye. No genuine stupid reasons. Newe fudde kirala. Fenna tulya ku lugambo. Sendi, you are not special. You were mamonga like us. Now ulya ku lugambo. Nogera notwefulirako wakabi ne wefuula ategeere nnyo. Eze kantama. That SIM card. That kokoi. Kakoisani ako kamanyira.
nakukanja ku lugambo ngafi ku myaka gyo Sendi singo kyakera kwezo program ku myaka gye kinana singo kyalya ku lugambo neka gena nekefuna tikamanyi nyo Sendi toina kyomanyi neze wantamya lugezigezi wano research wali onkubire simu Sendi mbompa amagezi Sendi watandika dio okumpa amagezi when did you start ndya mumondi mutabani wo Sendi nemwe mani mulaba wetwasinikire nyama nnyo ate mwagala kutumanyira Sendi when did you start to give me advice watandika na dio Sendi kadiwa Emmanuel watandika dio kunjogerako mazike kwemanyiza balambuzi baneka wampi yako kamanyira Sendi is like a jigger aringa avunza he can eat you mpaka uliranga oketamidwa kaino lugezigezi mwekayi mpawaliromo nze kanta matemuka nyongera kageze kagobyo omwala talina kye yakola just because the girl was defending me omuntu awa opinion ye what's wrong with that neka koisanya ako kakoikoi kawampi ako we are tired of Sendi is lugezigezi bane kaino lugezigezi akantu ako konaka tunange njibwa kage nano nekeyogeza ku program Kasuku is a good man era Kasuku njagala kwebaza I want to thank Kasuku works with everybody Kasuku ali positive nze munsi muno Kasuku is positive Kasuku lero munyiza enchanga muri mwenna Kasuku tawalana takuma busungu kigaba Kasuku abera nafe nuli anti you are with somebody na yes Sendi ketu alira waguru mbuze njagala kyaza president Museveni tajja kuwa interview Sendi ku myaka gye kinana mutwina Sendi you have no career Sendi singoli mabijja singa Sendi oli ku farm okama ntemata ne Sendi kadiwa kayina olugezigezi mutwomu njaka kubengolo nze muna nyenda ka kubengolo mwaka akatwe kamyanga donut ndani sa mutwa ina lugezigezi gwa watuleta ku media Sendi did we come for your own benefit nekamanyira buli omu kagala kamuwa amagezi buli omu kamanyi wekajja Sendi tujje ko lugezigezi you pumpkin ata Sendi nja kusanga nkukube I'll find you somewhere nkukube mpibiri damo iseri nyali yange mukama sibona kona kalabanga kambulirira omuli ani mwana wa nyoko yuko isani kampi weka kalinga simu kadi neka tabu this papyrus tukakoi ata yo somu judge sura Kasuku take control of that Shone Jenkins muve ku lugezigezi lwa Sendi kadiwa otherwise toka eja kugwa abantu ba supporting ze you have the viewership Sendi yagala yogere atayagala balala bogere that's the problem with talk show Sendi we ononya ati mu baana abato younger generation ezeba franka atambi baze bachalumu baze we are here katulwanisa Sendi you are fighting me but you not manage no go bo muwala for nothing really Sendi we for the dictator Amiru as if you are the eater of the media Sendi we for the eater you a dictator kati wa mugobye no wamvuwa kati wa toro Sendi kati oli muwamvu that short man nze kwa lugezigezi lwa Sendi like waliwe kakutuka wan ono zakagera kogera bya magezi kutoka talk show Jenkins mwagala nnyo bambi Jenkins big up my brother I love your vibe kwa your show I love your vibe Sendi Jenkins you not talk about Jenkins abera freestyler is a free soul era nsiga kulaba ko Jenkins kwa your show ne Kasuku naddako Kasuku waba kwa your show he speaks with reasoning I love the reasoning bit of Kasuku on that show Kasuku a reasoninga submission zezinyuma ate Kasuku ali funny I know that humor but of course ye but kati bamuletamu just as anyero olozonna na Sendi gwasinga ko lugezigezi yet you are submitting nonsense no twagala chaza president Museveni mbonene ebibuzo byange Sendi oyina bibuzo ki president Museveni aleke bakana lumu interviewing ade kugwe Sendi kadiwa Emmanuel I don't know whether oba ali bagala kuba priest Sendi oba ali bagala kuba priest netuko yo lugezigezi lwo banange it's enough is enough if Sendi people cannot tell you you have become a dictator in the media abantu bomanyira sigwe watuleta kepanka kemanyi for nothing
that short lumpen ke kampi ngeta bute kalabika amala kweweka ku Jenkins Sendi n'alabika nze kata matoka nyongera asi akasuku akutulira I'm waiting for the day kasuku to sit on you Sendi odemu nko ku magezi akasajja kayina olugezigezi bane kawala n'omwana oli oyo omwana Namutebi okuva yajja kusho tekamwagala ne kamuwalana bane Sendi awalana olaba kawalana nze that sim card so na kali kamanyira mukankubira amasimu mukampa amagezi Sendi watandikadde when did you start giving me advice younger boy Sendi ovuga motoka ki tovuga Crown don't you drive a Crown mvuga motoka ki sivuga mu Germany mukakanya kamanyiro younger boys mukakanya kamanyiro younger boy kakanya kamanyiro Sendi fobo manyira twekolera fe internet fe views kavuga no Crown jola Crown je kavuga mvuga mu Germany Sendi oine myaka kidana ni nabiri mu mukaga I'm 27 Sendi what are you better than me apart from olugezigezi n'obumpi teri Sendi kyasinga ngojeko olugezigezi n'obumpi aze kantama ate banne bako siwe bali Sendi you have joined nkulaba kuoli let me give you advice Sendi lekera okumanyira abantu tukoyo olugezigezi lwo people are tired of your wise thinking you are 8 years you are in your evenings not even evening years oli mu midnight Sendi otuse myaka gye bayita midnight naye tukoyo olugezigezi ya YouTube yani yakasuko oba yiyo who is the owner of that YouTube kana fe tujja kwera ngo tugobye we want to know YouTube yani is it for Kasuku or ya Sendi Sendi ko kuno answer me is that YouTube yours we are tired ko kuno Sendi nze kankwa atulire people not happy with you no wala no mwana for what because I know another opinion media is a market of ideas and opinions nze nana abantu don't agree with me is it a problem I might not tetuda kukiriziganya we can agree to disagree ne Sendi ko myolugezigezi work with everybody twina submission ndio okola eriawe limu magezi you undermine everybody Sendi on inferiority complex I don't know whether because you are short because oli mumpi I don't know whether oba bumpi webo kusombwa oyagala wanvuwe you have that inferiority complex in you stop undermining people stop it ona nkali kamanyira that koisan this alemani Sendi sauna ikanzira ko ne kamanyira naye anja kalinda ate Sendi nja kubengolo mutwe sigwe kapiga chokolo nze nvira akoddala nali lulinga kankubidde halo junior njagala nkwe ku magezi ngaddi Sendi watandiko gamba panyira nkuwerawo nze ninga mu 7 ate nze ntereka nakulinzo omugobe ng'omugoba ngani nawe Jenkins nobera mu eyo meeting even Kasuku you were there when that short man chasing that young girl Sendi kadiwa the man belittled the girl kundowoza ye don't be a dictator Sendi stop being a dictator gendo kole studio uwo and be alone totumala ako mirembe kapi we katika linga simu kadi bada kantu wako kantama lugezigezi kagamba sikola mu ministry Sendi yagamba oyo junior taina mulimo when my appointment letter was out from the Minister of Lands what did you say Sendi ate Sendi nja kutulira I will sit on you if you joke around with me you joke around with me nange jangu kalongo beko chase me too kamanyiro Sendi oyina kubanga oli musabo oyenga ddagala you are not our generation ne tukuyambye Sendi tukwa accommodate nze mu bukadde bwo you are not evening time Sendi you must be in a sirayi ngoyenga ddagala kumyaka jo Sendi kaddwa singa oli mu singa oli mu kuyenga ddagala kati oli mabijja waje banakuziika what do you think I go to do Sendi chota kolanga ko mu yo 8 ya career Sendi oyina career ki
apart from luma mongaling olinga mukazi kati nawe abaana bo bakulisa nti kulikayo daddy ova mu lugambo. Nzuka Sendi is an accountant. He's the governor of Bank of Uganda. Sendi olya ku ngambo like me. We all eat on rumors. Eto twefulirako vumbi tafulu. Ku myaka gya kinana bachakulisa y'abaana bo mukulikayo daddy mu lugambo. Akatoka kamanyira. Nange sibo kazenga kampalampa. But because the girl was defending me, nekamugoba sebo. Sendi lekera ukakendo woza yokubantu. We all think differently. And that's life. Fetuli bako. Tunaba tuyawo nga domitro jigobye. Katinjara, mwenga bonyo splash. Abula dokita lero ndeka lero sinagaseka kuba. Abalaba beyongedde kati begedde mu Rwanda kati bagingira mu 10. Ndi mukulya. TV yo gwe wagitandise TV. Saji pangisa jiguda. Omuntu buwoma anti mumugula mu supermarket fon tubugula ku farm. Bowange nonya Nicole aliwa. Kulete. Yagambye mbo akulamu mbo yamulaga akasolo wabula banne polite mbo mukinabiro. Mbo yamulaga akasolo mu kinabiro wabula polite nzawe nakomye okutegeera era ebintu bya polite Nicole nabivuddemu. Ate natumugamba nti kasongo yeye mubali nanga yeye akulamu mbo yamulaga akasolo mu kinabiro nengamba naye omwana Pretty Nicole ebintu byalabye ku myaka gye gya muntu wa myaka 8 ebintu byakalaba abasajja byakalaba emikwano gye yakalaba enkwana gye bamukwanamu ku nnaku zino omwana oyo takusabira bambe psychologically takuyamba mbu yagumulaga mbu namugamba Plite si have a look abula banne Plite ayise mubi. She needs a prayer yeta kusabira na yakiramu oli musajja banga bituufu. Anyway nina abantu benjagala nina offer jengende okuteekawo mu November njala kuyamba abantu 2 kubwerere awatali 10 bagende ebweru bakole kidde mba kiwulire ngenda kuyamba abafanzi bange 2 benja kutegeera mara kumanya nti kati gwe oli muntu mutuufu botuke tugenda kunywanja gato genda kubanga kanisa yagenda okubayita. It's a church. Kati njala kubayamba obatwala Canada mu Europe obatwala mu Europe specifically which country? Switzerland. You need 20 people to go to Switzerland. Naddala nga musawo na accountant abantu 2 bagenda kuyambibwa. So you needing omuntu yasoma obusawo obanga accountant obatwala Switzerland free of charge nze nkuwa linki n'akantu n'obyejjuliza niweesasulira gwe wennyini ku mutimbagano oba gwe tuyita mu banka byonna gwe obyekolerako nze nkuwa just guidance naye nga mugenda nga team nga group. Doctor taddemu omulundi gumu bakategeera omanyi abana balwawo otegeera nkuwa linki ninkuwa ne poto ninkubula n'engeri y'okuma mu poto yo ninkulaga how they can communicate back to you byonna gwe obyekolerako tosubira nti ngenda kutula wansi nkujjulize ku intaneti oba tolina bwongo bwa intaneti totawaana naye nga byonna obyekolera. But you pay for the ticket from the video. Byonna yabyesasulira pays for themselves mostly okuva wano okutuuka Switzerland kangende ku TV munnange anti ngenda ku TV ebintu byange bya TV. Are they these boys ready? Kale nja kwa abantu bafanzi bange bonna ban following. I'm going to do that. Ekyo ngenda kikola. I'm going to do that. 20 people free of charge. Sina 10 n'ekimu kye nkusaba. Nze nkuwa kubo. Paka Switzerland. Okay. Where are the phones for the studio? Simi kwapi?
Aha. Tena ule nani yuko wapi? Wao wako wapi? Muite speed. Kijana uko wapi? Kijana wa kamera hapa. Ngenda kati bagenda kusu naye bannange. Katonda yabanze. Na akikuja upindua hii kamera hapa upate tunaona sound. Yaani kupatia kama naye abantu bonna batwagataaki. Naye ngenda kikola ndi serious. Kati Switzerland yo bagenda kola yoki nacho kikulu. Andi ndikugambye naye ate ofunye Schengen visa osobola ogenda Germany osobola ogenda mu European country osobola ogenda France osobola okutema n'ogenda n'otambula n'okola ebibyo. Mu myezi 6 tekubanga omaze okufuna plan olagawa bw'omala wiiki eyo ey'okubiri n'okumanya gy'olaga nze kyange mba nkuyingiza oli nnenya mulala.